Weewaawo ntendeeza Kristo nate era neebaza Mukama Katonda waffe olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange mu kubanga tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Luno lunaku nate Mukama lwakoze tunaalujagulizaamu ate era tunaalusanyukiramu. Nsiima gwe yenna atwala akadde okwekkaanyiza ddala ensonga ezirambikiddwa mu byawandiikibwa. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth era olunaku olwaleero tugenda kuba tweyongereyo ddala mu kitabo kyaffe eky'Abefeso kitwatandikako emyezi ng'ebiri emabega awo. So kyensaba mukwano twala eddaala okubeera nga ofaayo ofuna amasomo gano. Ate gwe yenna atasubscribinga nga ku channel yaffe tukusaba twala akadde osubscribinge ate era osharinge amasomo gano oba ogagabaneko n'abalala. Bwetyo tujja okuyambibwa ffenna tubeere nga tuzimbibwa tutambulire wamu. Bw'obeerako ekirungi ky'ozudde kibuulireko munnoowo naye abeere ng'agenda mu maaso n'okiganyulwamu. Ate era nga bwe twayogera oli nga tutandika amasomo gano mu kitabo kino, nasaba era neeyongera okusaba gwe yenna ayinza okugamba nti oganyulwa mu bino bye tukola. Tukusaba otwale eddaala ery'okubeera nga oyimirira n'omulimo guno, kijja tuyambira ddala mu maaso n'okuba nga twongera ddala okukola bye tugenda mu maaso n'okuba nga tukola. Era nsaba Katonda omwesigwa bw'aba nga kitadde mu mutima gwo ogenda mu maaso n'okuba nga okola ekyo ekituufu eky'okuba nga okola. Ensonga lwaki amawulire amalungi tegannatuuka ku bantu bangi nnyo, kubanga bewandiise nti Bakristaayo ate ssente ezandiwagidde enjiri entuufu baziteeka mu bifo abantu abateefiirayo ddala kubanga bafaayo mu ngeri y'enkwata entuufu ey'ekigambo kya Katonda. So ffenna tulina kye tusobola okuba nga tukola lwakubanga nti tulina engeri gye twesuulye ogwa naggamba eri ekintu ky'olya ddala nga kya mazima n'ogenda mu maaso n'okuba nga osaasaanya mu bifo eby'enjalo gy'oyinza okubeera nga bakukuumira mu mbeera y'emu ya busibe n'obutakuyambya ddala kutegeera obukulu obw'ensonga. Naye gwe yenna atambuddeko ebbanga naffe omanyidde ddala nti tetulina kintu kirala kyonna kye tugatta ku kigambo kya Katonda. Tukwate ekyawandiikibwa ne tukibikkula mu maaso go ne tukulaga kiragira ddala ki, ne tukulaga ky'osobola okuyigamu ekyo ekyawandiikibwa era kikulagira kola ki nangeri ki gy'olina okuba ng'otambuzaamu obulamu bwo ng'Omukristaayo. So tewa ensonga ya kino oba kiri kyawandiikibwa ensonga enkulu gye tuteekerako ddala essira, kubanga tetukkiriza nti waliwo okuwandiikibwa okulala Katonda kwatuwadde oba obubaka obulala obusukkuluma bino ebyawandiikibwa. Kigambo kya Katonda okwogera kwa Katonda okusemberayo ddala. So sijabirwako wabula nsaba gwe yenna agamba nti enako by'oyize nga wali tobimanyi bako ne kyokola. Sijagamba nti Mukama anaakuwa omukisa wabula njagamba kimu nti ekyo kyekituufu eky'okubanga okola, kubanga abantu abasinga agala akola ekyo nga basoseemu ga Mukama anaakuwa omukisa. Ffenna abali mu Kristo tetulagira Katonda kukola kintu kyonna. Tukkiriza nti ekyo kyonna ekikkirizibwa mu byawandiikibwa Mukama akituweeramu omukisa. So tetukola atuwe, ne bwe tukola ekyo kyatulagira mu byawandiikibwa tumayide ddala nti kibako omukisa. So nakolero njaga tutune ku ssomo lye tuyita ekyama eky'okwagala kwe, ng'era tugenda kuba nga tusimbira ddala essomo lino mu lunyiriri olw'omwenda. Naye nga tetunnaba kutuukayo eyo, njagala tubeere nga tusomera ddala obulambulukufu obw'ensonga nga tutandikira ddala n'olunyiriri olw'omusanvu. Bwe lutyo lugamba, eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa ebyonoono byaffe ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli, kye yasukkiriza gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera kwonna, bwe yatutegeeza ekyama eky'okwagala kwe, nga bwe yasiima yekka, nga bwe yamalira edda mu ye. Awo nno we wali ensonga yonna. So waliwo ebintu bya mirundi nga 6 bye njagala tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukola tutya nga tutunuulira. Ensonga esookera ddala tujja kuba nga tutunuulira ensonga eyo Bayibuli gy'eyise bwe yatutegeeza, ate ensonga ey'okubiri gye tugenda okuba nga tutunuulira ensonga gye tuyita
ey'ekyama. Ekyama kyeki? Bwe twogera ku kyama tuba tutegeeza ki? Ate ensonga eyokusatu twaga tutunuulire ku byama ebyenjawulo ebikulu ennyo mu Bayibuli. Ate era ensonga endala tutegeere ekyo Bayibuli kyeyita ekyama eky'okwagala kwe kyeki? Te bwe tunaavaawo tutegeere ku nsonga eno Bayibuli gyeyise nga bwe yasiima yekka then ekisemberayo ddala nga bwe yamalirira edda mu ye. So ebyo nno bye tugenda okuba nga tutunuulira ng'era twekkaanyiza ddala buki bulungi. Tunaamalira ojja kubeera ddala nga olina kyogendedde ddala maaso n'okuba ng'okola ki? Oyiga. So singa oba otutte eddaala nowekkaanyiza ddala ensonga, ojja kizuula nti tosobola kutegeera lunyiriri lwa 8 owatali kubeera nga ofiirayo ddala okutegeera obubaka butandikira wa. Ensonga lwaki mu kutandika ntandise nkusomera okuviira ddala mu lunyiriri olw'omusanvu paka mu lunyiriri olw'omwenda, nti bino byonna ebyogerwako mu lunyiriri olw'omwenda biina gye biva. Waliwo ensonga eyali yayogerwa etuleetera okubeera nga tutuukira ddala ku ki? Ku nsonga eno eri mu lunyiriri olw'omwenda, nti bw'oba otunuulidde omulimo Katonda ffe gwe yatukolera gw'okuba nga tununulibwa okuva mu byonoono byaffe olw'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo Yesu, n'okuba nga tufuna okusonyibwa okw'ebibi byaffe. Bayibuli eraga nti ebyo byonna byasoboka ng'obugagga obw'ekisa kye bwe buli. Ekitegeeza nti obugagga obw'ekisa kye bwe bwaviirako omulimu ogwo ogw'ettendo ogwagenda maaso n'okubeera nga gukola gutya? Gukolebwa. Kati awo bwe tuyingira mu Lunaana lugamba nti kyeya sukkiriza gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera, nti ekisa kino ekiri mu bugagga, ekisa kino ekiri mu bugagga obw'amaanyi Katonda waffe asiima n'akisukkiriza gye tuli mu magezi gonna n'okutegeera. Waliwo ensonga lwaki Katonda yasiima n'asukkiriza gye tuli ekisa kye gye tuli mu magezi gonna, era ekigendererwa ekyo tekyali kirala. Ekigendererwa kyali kyakutuukiriza ensonga eno gy'olaba mu lw'omwenda egamba nti bwe yatutegeeza. Tutegeera tutya? Nti okutegeera kutandika n'okubeera nti twaweebwa obugagga obw'ekisa kye mu magezi gonna ne mu kutegeera kwonna, tulyoke tufune okumanya okwekyama eky'okwagala kwe okuyita mu kuwandiika okw'abatume. So kino kiba kitutegeereza ddala bulungi nti owatali kubeera nga twafukibwako obugagga obw'ekisa kya Katonda, kitwala kisa kya Katonda okutegeera ekyama eky'okwagala kwa Katonda. Kitwala kisa kya Katonda oba obugagga obw'ekisa kya Katonda ffe okutegeera ekyama eky'okwagala kwa Katonda. Buli kyonna kye tukola tusaba Katonda atuwe ekisa ekitegeera, eky'okuguma, eky'okuyita mu mbeera. So bino byonna bisoboka olw'obugagga obw'ekisa kya Katonda, era Katonda waffe atutegeeza oluvannyuma lw'otufuukako obugagga obw'ekisa kye. Kati bw'oba otunudde olunyiriri lw'omwenda, ekigendwa ky'olunyiriri lw'omwenda kyatuyamba okuba nga tuteekebwateekebwa eri ensonga eno eyitibwa ey'ekyama eky'okwagala kwe, esinga okubeera nga efiibwako ddala n'okunnyonnyolebwa ddala mu ssuula ey'okumeka ey'okusatu ey'Abeefeso. So ensonga eno si ndala, era ensonga eno yekwata ku mbeera ey'abantu abayitibwa bannaggwanga, ekyama eky'okubeera nti baali bakubeera ekitundu ku kkanisa. Ekyama ekyo kyali kyakwekebwa emyaka nkumuliitu nnyo nnyini ddala, naye mu biro ebituufu Katonda byasiima ekyali ekyama kitandika okubeera nga kikola kitya? Kibikkulirwa eri abantu mu ssuula eyaki?
eyokumeka eyokusatu. Akakulu kakubanga tutegeera bwe tuddayo bwe tutunulya ensonga yaffe eyokubiri etuli mu maaso gye tugenda okubanga nayo tufaako y'ensonga egamba nti bwe tuba twogera ku kyama tuba tutegeeza ki? Bwe tuba twogera ku kyama tubeera tutegeeza ki? Mu bufunze kikulu nnyo okubanga tutegeera nti ekigambo kino ekyama kirabikira mu ndagaano empya emirundi 27. Ekigambo kino ekiyitibwa ekyama kirabikira mu ndagaano empya emirundi 27. Emirundi 27. Naye njagala nkuwe okunnyonnyola kwa mirundi 2. Okunnyonnyola okw'ekigambo ekyo ekyama. Okunnyonnyola okusookera ddala bwe kuti bwe kuli. Bwe twogera ku kyama tuba twogera ku kintu ekyakwekebwa era ekirekeraawo okuba ekyama nga kimaze okubikkulibwa. Bwe twogera ku kyama tuba twogera ku kintu nga kyakwekebwa era nga kirekera okubeera ekyama bwe kimala okubikkulibwa. Okwo kwe kunnyonnyola okusooka. Okunnyonnyola okwokubiri bwe tuba twogera ku kyama mu luzungu kye tuyita mystery tubeera tutegeeza amazima mu biro ebikadde nga gaali gakwekebwa naye kaakano mu butongole ne gabeera nga gabikkuliddwa okuyita mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amazima nga gaali gakwekebwa mu bitundu naye kaakano mu butongole ne gabeera nga gabikkuliddwa okuyita mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Befeso essula eyokusatu olunyiriri olwokusatu lututegeeza ku nsonga eyo bwe tuba tujjukidde okwandiika kwa Pawulo. Bweti Bayibuli bwekola ki? Bwe tugamba. Befeso essula eyokusatu olunyiriri olwokusatu, bwe nategeezebwa ekyama mu kubikkulirwa nga bwe nawandiika edda mu bigambo ebitono nti bino tubitegeera ebiyitibwa ekino ekyama kino kye tuli okwogerako tukitegeera okuyita mu kuwandiika kw'abatume kusingira ddala ku nsonga eno gye tuli okwogerako ey'okubanga bannagwanga bakkirizibwa okubeera ekitundu ku Bayudaaya mu ndagaano Katonda gy'akola kibeera kitegeereza ddala bulungi nti kyaliko ekyama naye kaakano tekikyali kyama newankubadde bangi ku Bayudaaya bannabbi tebaategeera nti Katonda yalina okuteesa eri abo bonna abayitibwa bannaggwanga. Bikulu nnyo byakutegeera nti ako tolina kubeera ng'okola ki? Ng'okaviirako ddala nti ekintu kyonna Katonda kyaba akwese kyaba abisseeko ne kibeera nga tekitegeerebwa kye tuyita ekyama. Ne bw'amala okubeera nga akibikkula oba akyanjula n'ategeeza ekyo kyabadde akwese kitegeeza ki? Kiba tekikyali kyama ng'era ku nsonga eno yennyini gye tuliko eyaki? Eya ekyama ekyokwagala kwe nti kyali kibaddeko ekyama naye kaakano okusinziira mu bino bye tuli okusoma mu lunyiriri lw'omwenda tulabira ddala nti ekyandikwa kigamba bwe yatutegeeza ekyama ekyokwagala kwe nga bwe yasiima yekka nga bwe yamalira edda mu ye. Ako kakulu kakuba nkakola katya? Nga kategeerekeka ddala. Kati n'ekirala kye njagala okuba nga nywerezaawo kye kino wammanga nti okuwandiika okw'abatume okusingira ddala okwa Pawulo kulagira ddala nti waliwo amazima agaali gakwekebwa mu ndagaano enkadde okuyita mu bunabbi obwali bwaweebwa naye nga kaakano amazima ago okuyita mu kuwandiika okw'abatume gaali gatandise okubeera nga gatuukirizibwa oba nga gabikkulibwa. Era kano kakulu kakubanga kafiibwako nnyini ddala ti Katonda yekka ow'amagezi era omukulu yalina amaanyi kubikkula ekyama kye. Katonda yekka omugezi era ow'amaanyi ye yekka alina amaanyi okubeera nga abikkula ekyama kye. Ekitegeeza nti tewali muntu yenna alina maanyi, alina busobozi, alina magezi kubeera nga agenda maaso n'okubeera nga abikkula ekyo Katonda kyakwese oba Katonda kyabisseeko era yasumulula ebyama byonna. Bw'osoma Danyeri essula ey'okumeka ey'okubiri
eyokusatu, eyokuna, eyokutaano, byonna bayibuli etulagira ddala ti Katonda waffe ye yekka yalina amaanyi okubeera ng'akola ki? Ayanja kye tuyita ebyama. Ate okusingira ddala ekyo ekikye teriyo muntu yenna asobola kubeera ng'akola ki? Akimanyisa abalala nga Katonda si yakoze ki? Si yaganyiza. Ensonga eyokusatu gye njagala tubeere nga tufaako bye byokulabirako eby'emirundi 7 nga ebyokulabirako bino bitambulira ku nsonga gye tuyita ebyama ebikulu mu Bayibuli. Ebyama ebikulu mu Bayibuli. Ekyama ekisookera kye njagala tubeere nga tutunuulya kyekyo Bayibuli kyeyita ekyama eky'okutya Katonda. Ekyama eky'okutya Katonda. Bwe twogera ku kyama kino eky'okutya Katonda, kyekyama ekikwata ku kuba nti Katonda omwana bwe yagenda maaso n'okuba nga yeeraga oba nga alabisibwa mu mubiri. Katonda omwana okubeera nga alabisibwa mu mubiri. Era Katonda omwana yaleeta okulaba okwa Katonda oyo atalabika eri abaana b'abantu. Era ekyo tukijjawa? Tukijjira ddala mu Timoseewo ekisooka essula 3:16. Era awatali kubuusabuusa, ekyama eky'okutya Katonda kye kikulu. Oyo eyalabisibwa mu mubiri n'aweebwa obutuukirivu mu mwoyo, era n'alabibwa bamalayika, n'abuulibwa mu mawanga, n'akkirizibwa mu nsi, n'atwalibwa mu kitiibwa. Era ekyo ekyama kye kimu kye tulaba bw'oba osomye Yokaana ekisooka 1:14 bweti bwegenda maaso n'okuba nga ekola ki? Erambika ensonga. Kigambo n'afuuka omubiri n'alabikako gye tuli, yeyo ensonga y'emu. Ekyama ekyokubiri kye njagala tutunuulire kyekyama kye tuyita Kristo ali mu ffe. Ekyama ekya Kristo ali mu ffe. Ekyama ekyo kyogera ku Katonda mwene mu Kristo Yesu okubeera nga abeera mu bantu be. Katonda mwene mu Kristo Yesu okubeera nga abeera mu bantu be. Bakolosaayi 1:26-27. Ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe, naye kaakano kyolesebwa eri abatukuvu be, Katonda be yayagala, okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa eky'ekyama kino bwe buli mu baamawanga, ekyo ye Kristo mu mmwe, essuubi ery'ekitiibwa. Ssebo n'ennyabo byebyo ekyo kikulu nnyo, nakyo kyakuba nga tukola tutya? Tutegeera kaakano ensonga lwaki ebyawandiikibwa nga Bebulaniya 13:5 bikulu nnyo. Bayibuli bwegamba nti Kristo talitwabulira ate era talikola ki? Talitulekulira. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala, era bw'oba osomye Bakolosaayi essula 2 nayo enywereza ddala bulungi ng'eraga bweti. Bakolosaayi essula 2 olunyiriri 2, emitima gyabwe giryoke gisanyusibwe nga bagattibwa wamu mu kwagalana n'okutuuka ku bugagga bwonna obw'okumanyira ddala okw'amagezi, abategeeranga ekyama kya Katonda ye Kristo. So ebyo bikulu. Ekyama ekyokusatu nga nakyo kikulu nnyo mu Bayibuli kyekyama eky'ekkanisa. Ekyama ekyaki? Eky'ekkanisa. Era bwe tuba twogera ku kyama ky'ekkanisa kisonga ku kye tuyita okwegatta okwa Kristo wamu n'ekkanisa ye. Okwegatta okwa Kristo wamu n'ekkanisa ye. Befeso 5:32 egamba ekyama kino kikulu, naye njogera ku Kristo n'ekkanisa. Kristo n'ekkanisa, ekyo nakyo kiki? Kyama kikulu nnyo. Era bw'oba otunuulidde Befeso 5:23 egamba kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa, bw'ali omulokozi ow'omubiri yennyini. Ekyama ekyokuna kye tuyita ekyama eky'obujeemu. Ekyama eky'obujeemu. Ekyama eky'obujeemu kyogera ku musajja ow'okwonoona. Ku musajja ow'okwonoona oba omusajja ow'obujeemu, oyo atannaba kubikkulibwa naye ng'ajja kubikkulibwa mu kiseera kye. Omusajja oyo ow'obujeemu Bayibuli gweyita Antikristo.
oba oyo ssekigwanyizi awakanya Kristo Yesu oba ayagala okusinzibwa nga yeteeka mu kifo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Basonika ekyokubiri olw'omusanvu egamba nti kubanga ne kaakano ekyama eky'obujeemu weekiri kikola wabula kyokka aziyiza kaakano okutuusa olwalagibwawo. So ako kakulu nako kakola ki? Kakutegeera. Ekyama ekyokutaano kyekyo Bayibuli kyeyita ekyama kya Babuloni ekinene. Ekyama kya Babuloni ekinene era ng'ekyo kikiikirira enkola ey'amadiini ag'obulimba agasemberayo ddala. Enkola ey'amadiini ag'obulimba agasemberayo ddala. Era ekyo tukijja mu Kubikkulu 17 olwokutaano egamba nti ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwa nti ekyama Babuloni ekinene, kyama eky'okukwakulibwawo okw'ekkanisa. Bwe twogera ku kyama ekyo tuba tutegeeza okutwalibwa, okukwakulibwawo okw'abatukuvu ba Katonda nga ekkanisa oluvannyuma olw'ekkondeere erisemberayo ddala era oluvannyuma olw'okunyigirizibwa okw'ebiro ebyo. Bakolinso ekisooka 15:5 paka 5:3 Bayibuli enywereza ddala ensonga eyo okwotadde ne Matayo 24:29. Ekisemberayo ddala kye tuyita ekyama ky'ekyama ekya Katonda okukomyawo Isirayiri, ng'era bwe twogera ku kyama ekya Katonda okukomyawo Isirayiri tuba twogera ku nkomerero eya obukakanyavu obw'omwoyo obwa Isirayiri obwatandika mu kubeera nti baagaana Kristo nga Masiya eyali asindikiddwa. Era ekyama ekyo eky'okukomyawo Isirayiri kijja kubeera oluvannyuma lw'ennamba yonna enzijuvu ey'abannagwanga abalonde nga bamaze okujja mu kukkiriza okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyo birambulwa bulungi mu Baluumi essuula 11 olwa 25 paka olwa 29 okwo nga kwotadde ne Luka essuula 21 olwa 24. Ensonga ezo nkulu nnyo nnyini ddala za kubanga zikola zitya nga zifiibwako. Naye ekirala kyenyaga tube nga tutunuulira mu ebyo bye tulina okuba nga tutunuulira ebirala y'ensonga y'okwebuuza nti ki kye tutegeeza bwe twogera ku kyama eky'okwagala kwe kitegeeza ki? Bwe twogera ku kyama eky'okwagala kwe tuba tutegeeza ki? Jjukira bulungi Befeso 1:9 egamba bwe yatutegeeza ekyama eky'okwagala kwe nga bwe yasiima yekka nga bwe yamalirira edda mu ye. So bwe twogera ku kyama eky'okwagala kwe tuba tutegeeza ki? Obukulu bw'ensonga yano bugwanidde okuba nga butegeerebwa bwe buno wammanga. Tubeera twogera ku nsomesa ey'enjiri ey'ekisa wamu n'obulokozi okuyita mu Kristo Yesu. Bayibuli bw'esonga ku kyama eky'okwagala kwe y'ensonga eyogera ku njiri ey'ekisa kya Katonda wamu n'obulokozi okuyita mu Kristo Yesu. Tujjukire ddala bulungi Pawulo biki byagenda mu maaso n'okuba nga ayogera. Bw'oba osomye ebikolwa eby'abatume essuula 2 olunyiriri olwa 24 Pawulo yayogera ng'agamba naye obulamu bwange sibulooza ng'ekintu nga obw'omuwendo gye ndi, ndyoke ntuukirize olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu Kristo, okutegeezanga enjiri ey'ekisa kya Katonda. Obuweereza bwe buno, okutegeeza okw'enjiri ey'ekisa kya Katonda. Ate obulokozi Baluumi 1:16 yennyini era ayogera ng'agamba nti enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda eri obulokozi obwa buli muntu yenna akkiriza, kusookera ddala n'Abayudaaya okwo nga kwotadde n'abaki bannagwanga. Bassebo ne bannyabo, ensonga zino nkulu nnyo nnyini ddala era y'ensonga Bayibuli gyeyogerako, ekitegeeza nti enjiri eno ey'ekisa kya Katonda n'obulokozi obujja okuyita mu Kristo Yesu byali byakwekebwa emyaka mingi nnyo, naye kaakano Katonda waffe yasiima n'atutegeeza, yasiima
n'atutegeeza ekyama ekyokwagala kwe, ekyama ekyokwagala kwe. Bw'atyo bwe yagenda amaaso n'okuba ng'akola ki? Ng'asiima. Kakulu kakutegeera bw'oba okwasaganyiza ne Bakolinso ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri lw'omukaaga paka olw'omusanvu egamba nti naye amagezi tugoogera mu abo abatuukirira, naye amagezi agatali ga mu mirembe gino era agatali ga bakulu ab'o mirembe gino abaggwaawo olw'omusanvu. N'eraga nti naye twogera amagezi ga Katonda mu kyama gali agaakisibwa Katonda ge yalangirira edda ensi nga tezinnabaawo olw'ekitiibwa kyaffe. Ssebo ne nnyabo ako kakulu kakutegeera n'ekyakyenyaga tunywereze ddala wano nti nga ensomesa endala zonna bwe zaali zakwekebwa, n'ensomesa ey'okuyita bannaggwanga yali yakwekebwa eri bannabbi, eri Abayudaaya, naye kaakano ebikuliddwa essomo eryo, okusomesa okwo kaakano kubikuliddwa okuyita mu kujja okwaki? Okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era nga kino kyonna kisobokedde ddala okubeerawo olw'obugagga obw'ekisa kya Katonda, olw'obugagga obw'ekisa kya Katonda. Ensonga endala ey'okuba nga tufiirako ddala ng'ensonga ey'okumeka ey'okutaano y'ensonga eno Bayibuli gye yasonzeeko bw'eti nti bwe yatutegeeza ekyo twakirabye ekyama ekyokwagala kwe, ekyo nakyo tumaze okiraba. Kaakano tutunuulira ku nsonga endala ng'era ensonga eyo yeeno wammanga nga bwe yasiima yekka. Bwe twogera ku nsonga eyo egamba nga bwe yasiima yekka, ensonga eyo eyogera ku bukulu bwa Katonda okuba nti yali tali wansi wa bufuzi oba wansi wa buwaze okubeera nga amanyisa kino kyagenze maaso n'okuba nga amanyisa. Ti Katonda yalina eddembe lyonna kubanga teri muntu amubuulira kyakkola, teri muntu amukaka, teri muntu amusalirawo, ate era teri muntu amulagira. Bayibuli etulaga Katonda ffe mukulu era okusalawo kwe kubanga alina emirembe gyonna asalawo mu kulonda, asalawo mu kununula, mu kufuula abantu ab'eddembe, mu kubasonyiwa naani gw'aba asaze okuyita nga bw'aba asiimye. Naani gw'aba asaze okuyita nga bw'aba asiimye. So bwe kyatuuka ku nsonga eno eya ekyama ekyokwagala kwe, kyetusobola okuba nga tutegeera bwe tuddamu ne tusoma ekyandikwa kiraga nti bwe yatutegeeza ekyama ekyokwagala kwe nga bwe yasiima yekka. Ekitegeeza tewaliwo muntu yenna eyakaka Katonda, tewaliwo eyamwinako obuyinza, tewaliwo yenna eyamusaba, tewaliwo mbeera yonna eyamutuusa ku ddali ligamba nti inakikola mu buwaze. Ye mu bukulu bwe yasiima otutegeeza ekyo kyali yasalawo edda okuba ng'akola ki? Ng'akola. Ekyo kiraga emirembe gya Katonda mu kulonda, mu kununula, mu kuggyako abantu omusango, mu kubasonyiwa ne mu kusalawo okuyita oyo yenna gw'aba asaze okuba ng'akola ki? Nga ayita. So tewali omuntu yenna yamukaka kubanga amanyisa kino kyetugenze maaso n'okutegeera kyetuyita okusomesa okw'enjiri ey'ekisa wamu n'obulokozi obuli mu Kristo Yesu. Ekisembero ddala kyenyaga tubeere nga tutunuulira y'ensonga yeno gy'ayogeddeko era gy'agamba nga bwe yamalirira edda mu ye, nga bwe yamalirira edda mu ye. Katonda yamalirira edda kubanga yali asiimye otutegeeza ekyama ekyokwagala kwe. Ne Bayibuli bweyogera ku nsonga eno nti nga bwe yamalirira edda mu ye, ensonga eyo etegeeza ki? Ensonga eyo erambika ebintu bibiri: okumalira kwa Katonda edda mu ye, oyo gwe tumanyi nga Kristo Yesu, essonga ku nsonga bbiri. Ensonga esooka ddala mu kumalira kwa Katonda tulaba nti Katonda mwene yamalirira n'asalawo ani gw'agenda okumanyisa ekyama ekyokwagala kwe. Ensonga ey'okubiri,
Katonda mu kumalirira kwe edda mu Kristo Yesu yasalawo ddi lwe yali agenda okubanga amanyisa ekyama ekyokwagala kwe. Kyekyo Bayibuli mu bufunze kyakola kikyeri okusongako nti yateesa yamalirira n'agamba nti ono noono naamumanyisa. Era bwe twogerako sibala be balonde be tuyita abalonde ba Katonda abo ennamba eyo etabalika gyalonda n'agamba naagimanyisa. Tyasala obusazi baani byali agenda okumanyisa, wabula yateesa era n'asalawo ddi wekyali kigwanidde okubeera ng'akola ki ng'abamanyisa. Kitegeeza nti ku nsonga ey'abo baani byateesa okumanyisa naddi lwe yalina okuba nga abamanyisa ekyama ekyokwagala kwe yakikola olw'okwagala kwe. Yakikola olw'okwagala kwe, tewaaliwo muntu yenna yakiinako ki maanyi. So ofunze mu kumaliriza kikulufu okutegeera nti era Katonda y'omu yateesa ddi era nawa enjiri gy'erina okuba nga ekola ki etuuka. Ekyo kye tuyita okuba nti yamalirira edda, nti byonna ebigenda okubaawo mu nsonga ey'enjiri okuba nga etambula, Katonda yamalirira edda ddi era nawa enjiri gy'erina okuba nga ekola ki etuuka. So tewaliwo kipya. Bino kati tuli okusoma bitulaga byakola mu nsi kubanga kaakano bimaze otulagibwa mu byawandiikibwa era byonna bye tulaba okumalirira kwa Katonda kwe yateesa edda n'agamba nja kukola ABCD. Kino kiyamba kitya gwe nange? Ekisookera ddala kwe kutegeerera ddala nti Katonda newankubadde teri amwinako buyinza, ye mu kusiima kwe mu kwagala kwe yali yamalirira edda kubanga atutegeeza ekyama ky'okwagala kwe era ddi nawa enjiri gy'enaatuuka baani be yalonda oba be yateesa okubeera nga bamanya ekyama ekyokwagala kwe. Era gwena ali mu Kristo, kino kiba kirina kuba nga kikuleetera ki ssanyu lyereere n'okuba nga ogulumiza Mukama Katonda waffe, kubanga singa tyakuteeseza gwe kubanga omumanya n'okutegeera bino nga bitwereddwa mu byawandiikibwa. Nkugambira ddala nti waliwo abagenda okuva mu bulamu obw'ensi buno abatajja tegeera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Bajja kuba nga gye bali era abamu bajja muwulira naye ate era abamu tebajja mukkiriza, era bangi tebajja mukkiriza. So gwe yenna yalokoka, kino kyakuleetera kusinza Mukama Katonda waffe ng'omwebaza olw'okuteesa kwe okulungi, ng'omwebaza olw'okuba nti yakubalira okubeeramu abo byateesa okumanyisa ekyama ekyokwagala kwe. Mukama n'abakkiriza tunatandikira ano nate mulundi ogujja okuba nga tulabira ddala n'olunyiriri lw'10 luzimbira ddala nga lunyweza ki okuviira ddala kuno lwe tulabye olw'omwenda. So nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe. Amin.